Okay, kati egana amataala getugyeemu strips 3 emu 2 3 whereby replacinzeemu buno kamu 2 3. So now testing amataala gaffe tulaba bagakoze eki bagaase. So kati okuteeka amasannyalaze anebanga nga bw'ojja yaka standby nyigako. Yes, kati amataala gaffe nga bwe gaase. So kati tugenda kujjako tusaanikire tukole ki tuzeeko screen ya tuzaako empapula zaffe zino emuziraba white papers ziteekako kwatako bulungi. Soita zino zisembayo teekako no making sure nga buli kimu kyonna kyoteekako kifiitinga whereby nti wano tetulina kukola nsobi tuba tukola ebintu bino making sure buli kamu konna konna kakoze eki kafiitinze bulungi. Then bwe tumala tuteekako kava yaffe eno kava yaffe eno natuteekako kava yaffe emisumaali gyaffe tukasiba nga wekalina okukola ki wekalina okubeera. naye gyonna byonna tugina ogizzaamu. Natusonyiwaga amaloboozi agalimu ebweru tukoledde tubale tuli ku dduuka kuba omuwulira ebireekaana ebyo. Tukamu emisumaali gyaffe gyonna bulungi. Kino bwe kiggwa tuleeta screen eri gye twaggyeko making sure kano akantu katudde bulungi. Tuleeta screen yaffe eno etwaggyeko nebanga